Waliwo akatambi akasaasaanidde ku mikutu mugatta bantu nga bakumaddembe banunula omwana eyabadde aziikiddwa mu kiswa. Mujeeyo mumulise hito jiraba abadde agenda kufa suffocation. Wabula kitegerekise nti yabadde awambye omwana ono ye Sabbiiti Sserunkuuma ng'omwana yabadde awambiddwa Jamada Ssengobo ow'emyaka 5 gwe yazinze mu bikutiya n'asima ekiswa n'amukwekamu n'atandika okukanda bazadde b'omwana ssente obukadde 3 nga kwagasa okubatiisatiisa okutta omwana ono singa balwawo okuzimuwa. Sabbiiti nawe bakuzaala wawambye waki yogera mu kamera yawambye waki sente mekaza odosaba kolaki odo mutadde mu kiswa laba mu filimu gwe wamusibye mu kadeya eyakusibye mu kadeya taata yakusibye mu kadeya ani yakusibye yakujja atya ewammwe yakujja wa okusinza kuba ebyokwerinda Ssengoba yawambibwa ku Lwakubiri lwa wiiki eno okuva mu katawuni ka 9 mu ggombolola y'ekitenge Mubende n'ekyaddira yimuwambye okutandika okukubira jjajja w'omwana ono amasimu ng'amusaba ensimbi. Omusajja ono bwe yamala okuwamba omwana n'atandika okusaba ssente yali ayagala kufuna ssente ng'azadde omwana ono yasaba miliyoni 3 naye tebamuweereza ssente. Omwana ono mutabani wa Kalimu Kayiira omusiisi wa Chapati mu katawuni k'ekitenga era Sserunkuuma abadde aludde ng'amulimisa okutuuka lwe yafunye n'ennamba ye. Kayiira oluvannyuma lw'okuwamba mutabani we yatuukirira ab'ebyokwerinda abasobodde okukwata Sserunkuuma ku Lwokuna lwa wiiki eno eyabatutte n'abalaga ekiswa mwe yali akwese omwana. Wetuukidde mu maka ga Kayiira tusanze abatuuze bakuŋŋaanye n'atutegeeza nti mu kiseera omwana ono we yawambibwa ye yali agenze kusaala nga yagenda okudda ng'omwana tamulabako. Omwana nali mulesaawo ku mulimu w'enkolera ngenda okusaala ngenda okudda ng'omwana abuze tunoonye omwana nga talabika era nze nsiima nnyo ebitongole byonna ebyayingidde mu mulimu guno ogw'okunoonya omwana era ndi musanyufu n'ebigambo oluusi byagala nakunnema kwogera naye olw'amasanyu ge nnina mayitirivu nnyo ku sayidi ya gavumenti. Babatuuze abalala basabye poliisi ekole okunoonyeza okumala bazuule obanga tewali bantu balala abadde mu lukwe luno. Badde ngamba gavumenti enoonyereza abantu abo tabagwaleko emabega kubanga ne bwe banaamuleka amabega n'ekikoosi kye kijja kusigala nga kikola. Balina okusooka okunoonyereza ate nabamaana tebasirika kubanga abo abantu baffe bennyina batukwatako be bakola ki be baleeta ebizibu. Omwogezi wa poliisi mu Wamala Region Norbert Okyom gwe twogeddeko naye ku lukomo lw'essimu akasiza nga ab'ebyokwerinda basobodde okununula omwana ono. Bwe kufuna information nti waliwo we bateresa omwana mu kinnya ne tugendayo omwana ne tumugjayo n'abadde amuwambye ne tumukwata era katakumbibwa ku poliisi yaffe Mubende. Omwana ye ali mu mbeera nnungi. Abudi Muwonge ne Luka Kajiri okusekidde gwe lino lwa Bukedde TV.